Ghetto has got talent initiative eyo oba competition eyo egenda mu maaso era tubadde mu zigete ez'enjawulo ng'abaana bakola challenges videos ne baziweerezaayo ku mukutu gwaffe ogwa Ghetto Got Talent era tugenda kuddamu okubeera ne grand opening etandikira ddala mu mwezi ogwo ogujja grand opening ey'okuba nga tugenda kuggulawo abaana boolese ebitone byabwe tutandika mwezi gwa November tugenderera paka mu December up to January omwaka mulamba. Mutunulidde ba Kampala bokka oba n'ebitundu ebirala ebyenjawulo mu ggwanga? Tetutunulidde Kampala yokka naye ensawo yaffe ekintu kinene twetaaga tubeere nga tusupporting lwakuba tetulina support yonna. Tewali company zatandise kusponsoringa programu eyo. Companies za ntono nnyo ezakatuwaayo ku sponsorship naye nga twandibadde tukikola Uganda yonna region zonna nemugamba batu mugenze mu Acholi muvuddeyo mugenze mu Arua mugenze mu Basoge eno ne mugenda mu Bugisu ne tukikola region yonna okwetola eggwanga lyonna naye ensawo yaffe yentono. Mama Ghetto ekigendererwa kya Ghetto Has Got Talent. Ekigendererwa kya Ghetto Has Got Talent kwe kutusitula ebitone okubiwawulako si kubisitula byokka abamu babina nga birinakyo. So tulinamu section eya bootcamp erimu okuwawula okutegeeza okumanyisa sita yeeyisa atya okoze otya sente zo zimanaginga otya so okuba empowering talent mu Uganda yonna but especially from communities ezili vulnerable zimanyikiddwa nga ghettos. Ekitwale bino eno gye mutandise enaakendeeza obuzi bw'emisango mu ghetto. Era kituufu kijja kendezaako obuzi bw'emisango kubanga abaana abasinga obungi abalina ebitone kati katugeze nga ku baboxers babondya babondya b'e Uganda tujja ntufuna bachampioni baffe ne bagenda ne bazanya ne ku international n'amaliriza nga akomyeyo waka nga aliyala okitegedde abamu ne babanga balina ebitone eby'amaanyi naye ne banywa drug ne baviirako eyo wansi obucwiri ne bubajjako. Mujjukira boxer waffe gwe twalina gwe bayitanga Wakabu okitegedde oyo championi tewali akyazanya bikonde nga ye naye era olaba talenti ye yaggwawo bwetyo n'amaliriza nga tagifunyeemu nga ne Uganda tegifunyeemu. So kati bwe tutandika bino ebintu ebyokutumbula ebitone by'abaana programs zino nga government erina okujja n'etuyambako nga government kyobola twagezaako okwengeginga Minister of Youth, State Minister for the Youths, Balam, nitumita mu press conference. Era tugenda kuddamu okubayo ne press conference endala nga tugenda okutandika wakati awo abaana okujja okulaga ebitone byabwe tugenda kubayo ne press conference. Tubayite abantu bajje balabe. Ate bwe tuva tugenda mu Ghetto Festival. Ghetto Festival ena heriyo mu December so abantu ba ghetto tuna packages amwe this time. Bayino kitegera tuli kali. So na Uganda yenna ng'oli eyo ng'olina ekitone kyo osobola okusindika video we recording ebulungi we setting osindike audition yo singa team yaffe batesobodde kutuukako o recording a video oweereze ku WhatsApp ku namba ya 0759 95 81 38.